yenze muno akwagala yadde tuyomba tetwekyawa yenze muno eyakutegeera mpola mpola. All I need is a remedy. Omutima gukuba gwe wotali. Lyrical content, lyrical master, lyrical king, king of the east Palazzo yagenze mu maaso n'okuba nti ata audio y'oluyimba emanyikiddwa nga anyoyo. Jukira twagamba nti agenda kuluta ennaku z'omwezi nga 4 mpola mpola nafunamu ako ka emergency era nga zibadde nnaku z'omwezi 5 yatadde akayimba kano gye kali ku YouTube kakola bulungi. Palazzo bannange Palazzo ali talented. Big up on yourself, king of the east. Tukwaniriza mpola mpola ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamooli amanyirira bosi bamtantambi Timson Ambano Chiboya Maxwell Junior. Wera kumanti otambula na Facebook kumanti otwagala wera kumanti eva obeera wano ne tutambula ffenna nga bwe twakugamba nti wano tetuleeta palapase neera tuze tubeere nga tukutuusaako. Arshburg Katto agamba nti agenda kutwala Bobi Wine mu mbuga z'amateeka kubanga alemedde ku bintu bye. Arshburg Katto agamba nti Bobi Wine yamunyaga ate agenda mu maaso n'okuba nti amunyaga ebintu bye. So n'olwekyo agamba nti buli kike kirina okuba nti kidda mu mannya ge, kidda mu bintu bye, asobole okuba nti obaoliawo agenda mu maaso n'okuba nti yeekulakunya n'okuzimba brand ye mpola mpola. Mwebale kuba nti mutambula naffe. Twakugamba wano tetuleeta parapasa nga bwe nakugambye. Ngenda kusaba kyali wange ogende ku Facebook, ogende ku YouTube, I mean, unonyeka kayimba ka king of the east Palazzo bakayita anyoyo. Yes, amusonyeko katono mbadde nkyafuna kulende w'amazzi nfune energy mpola mpola. Mbadde nkugamba nti gwe kyali wange nampuliriza ngenda kusaba ogende ku YouTube ogende osakinga kayimba ka Palazzo bakayita anyoyo kamaze okuba nti kafuluma. Producer Ian Pro yakakoze kama Ivan Management. Big up on yourself na mwena team good music members. Ngenda twala mukisa guno okutumira ko buli kyali wange mpuliriza n'abantu bakyali banga bali mu struggle. Arshburg Katto amaze okuba nti abeefulira era nga oboli abayagala kutwala bosi wamwe mu mbuga z'amateeka. Mwebale kuba nti mutwagala, mwebale kuba nti mutambula naffe, mwebale kuba nti mutwesimisa nga mutuwuliriza, mwebale kuba nti mutwesimisa buli tubeere tumanya nti tulina betuweereza naffe twesiima ne tugamba nti waye katuweereze bannayuganda. Waliwo omuvubuka yali akola ne Bobi Wine bamuyita yes Bashir Katto okuva enzaalwa ye Masaka ava mu kibuga Masaka. Omuvubuka ono yes yava mu kibuga Masaka nayingira mpola mpola mu kibuga Kampala nagenda nga kosa omukutimbagano gwa internet nagulawo kye bayita Firebase Army. Era nga Firebase Army gamu ku maje agali aga Bobi Wine agasobola okuba nti gasitula mu maaso Bobi Wine musical era nga galwana battle ne musajja mukulu amanyikiddwa nga Bebe Cool. Omusajja gwe njogerako Katto Bashir simulala, njogera ku Arshburg Katto. Arshburg Katto was one of the yes Bobi Wine diehards. Yali mwagizi nnyo wa Bobi Wine naye nga ate bafunamu obutakkaanya ne Bobi Wine oluvannyuma okuba nti obaoliawo yanyaga nga abantu ensimbi zaabwe n'okuba nti abafera ng'ayita mu kubeera nti mukwano gwa Bobi Wine n'okuba nti obaoliawo yeefuula manager wa Bobi Wine owa social media mpola mpola. So n'olwekyo ekyo ekyobubbi kyagenda mu maaso n'okuba nti kibaawula ne musajja mukulu amanyikiddwa nga Bobi Wine. Bobi Wine yatandika okuba nti amadistansi nga kompolampola era yatandika okuba nti aclaiminga nga batafuna akasente w'omukulu ate nga akola emirimu egy'enjawulo mpola mpola. Now nga tugenda mu struggle nga Bobi Wine amaze okuba nti asalawo yesimbe ku bukulembeze bw'eggwanga. Omuvubuka ono mu kunoonya akulu yasooka n'aba nti amustandingamu naye bamusiba ebbanga ddene. So olwavaayo mpola mpola omuvubuka ono yagenda mu maaso n'okuba nti asala eddiiro era nga yegatta ku Balamu ne Red Superstar ne bagenda mu kibiina ekifuga obuyinza kiri mu buyinza kye bayita NRM oba National Resistance Movement mpola mpola ya Yoweri Kaguta Museveni. Era nga mu kugenda bamuwa ente 5 ne bamuwa laptop ne bamupangisiza ennyumba ne bamuwa akasente n'azimbira mama we ennyumba mu nnyumba mu kibuga Masaka mpola mpola. Akomyewo mu site agezaako okuba nti yeeyiya n'afunamu obutakkanya ne Bobi Wine. Wano nno
obutakanya bwava kuki waliwo omukutu gwa social media bagwita Ghetto TV wanono mpola Arshburg Katto agamba nti yagenda maaso n'okuba nti akola omukutu guno obalyawo ng'agezaako okuba nti aweereza abantu bannayuganda aba ghetto era nga initially yagucreatinga for Bobi Wine naye olwafunamu mutakanya ne Bobi Wine yagenda maaso n'okuba nti obalyawo akuba emeza ng'agamba nti buli ekiki ekimuddizibwe ekitali kike bakitwale mpola era nga Arshburg Katto yagenda maaso n'okuba nti aclaiminga mpola omukutu guno abiva machi mbube yayita okukola nabo ne bagenda mu maaso n'okuba nti bagweremeza wano nno yagenda mu maaso n'okuba nti ahakinga era nga omukutu gwa Ghetto TV yagenda mu maaso n'okuba nti agweddiza mpola guno nno gwali mwezi gwa 8 era nga Arshburg yagenda mu maaso n'okuba nti yeewa n'agamba nti buli ekiri mu mannya gange ekirina okuba nti kidde ewange era nga bagamba nti nkyanona n'ebirala Arshburg mukuba nti obuli amaze okuba nti atwala abasajja ba Bobi Wine bagenda mu maaso n'okuba nti baggulawo omukutu omulala gumanyikiddwa nga Ghetto Media nga wano nno badde bayitamu okuba nti baweereza bannayuganda obalyawo okuweereza abasapota ba Bobi Wine nga bamutuusako yona gy'abeera kampeyini ze n'ebiki byakola mpola era nga omukutu guno abaana ab'enjawulo babadde bakolerako ssente mpitirivu nga bazijja ebunaayira kugata ne mu Uganda wano abasuppootinga mu ngeri emu oba endala Arshburg Katto agenze mu maaso n'okuba nti aclaiminga era nga wetwogerera page eno bagideletinze olunaku lwaleero Arshburg avuddeyo n'agamba nti yes yabadde behind okuba nti adeletinga page eno era ng'agamba nti avuddeyo n'alaga ne card ng'agamba nti yes omukutu guno gwali gugwe erinnya Ghetto TV lirye mulina okuba nti muli esonyiwa kubanga yagenda ne mu UCC n'aba nti aregistering era nga corporate erinnya Ghetto Media yeddala eza so mu Uganda tokkirizibwa kuba nti ogulawo omukutu gwe bayita Ghetto TV yagambye nti ekimala akoye Bobi Wine ne bakyali okuba nti bamumanyirira akoye okubye okuba nti bayingiza mu bintu bye era avuddeyo n'agamba nti bwe titalya ajja kukwata Bobi Wine ne bakyali be abakube mu mbuga z'amateeka nkiddamu Arshburg Katto agambye nti akoye Bobi Wine ne bakyali be okuba nti bamumanyirira okuba nti bakozesa ebintu bye kumpaka era avuddeyo n'agamba nti agenda kukola ekisoboka kyonna akwate Bobi Wine ne bakyali be nga bakozesa emikutu gino abatwale mu mbuga z'amateeka Arshburg Katto agamba nti Bobi Wine yali badde nga mwesonyiwa ddala yali badde nga amuvaako n'amuddiza buli kintu kye kubanga ye agamba nti ebbanga lye yakolera ne Bobi Wine talina kyeyamufunamu era nga paka ssaawa zino omusajja oyo agenda mu maaso n'okuba nti oba okozesa strategies ze yali amukolera nga mpola agamba nti Bobi Wine kaseera okuba nti afuna ebibye afuna ebintu bye kubanga yagezaako okuba nti amuwabula mu nsonga za Ghetto n'ebisigaddewo naye ye bwafunanga ddiyo yazikubanga bw'omu ate nga obuli amuvubuka ono yalinga n'amagezi yamuleetanga ideas mpola omukulu n'azezibika nagenda mu maaso n'okuba nti azifuna mpola n'azivika era nga ddiyo zonna yakomanga kuba nti aziwa bafamire n'ab'enganda obali awo ekyanyiza Arshburg Katto mpola naye ng'ate mawulire gatuwulira ag'omunda kigambibwa okuba nti Arshburg waliwo abantu beyaferanga mu America mu South Africa ne London ng'abaferera mu linnya lya Bobi Wine ng'agamba nga bagenda okubaleetera kino nakiri okuva wa Bobi Wine n'abasuubiza ensi n'eggulu era nga yakubiramu akasente kayitirivu wano nno abasinga bagamba nti obalyawo Arshburg yabikolanga olw'okuba omukulu yali tavaako kasente naye ng'ate n'ekirala kigeza okuba nti obalyawo omukulu teyasanyukira mwana ono byakolanga kubanga yabbiranga mu linnya lye n'atuuka ekiseera n'amanya nti agenze mu state n'amitinga omukulu w'eggwanga omukulembeze w'eggwanga n'avaayo n'amitinga babbala mu bulyawo ye Bobi Wine bagamba nti tabakkirizamu mpola Arshburg yagenda mu maaso n'okuba nti akyuka n'aseguka neyetegula Bobi Wine n'atandika okuba nti akola ebibye era nga wano nekyaliwe amanyikiddwa nga Red Superstar bagenda bonna bano bonna bali babloga ba Bobi Wine nga balumbuye toleeta simanya ba Raymond Salfa abali batali babebekulu nga toleeta yes mpola naye ng'ate wetwogerera yes bano bavaamu ne begatta ku kibiina ekiri mu buyinza nga bagamba nti they are securing Ugandan future balwanirira future ya muvubuka n'eya Uganda so n'olwekyo talina nsonga lwaki abeera ku abo abagala okuba nti bonoona future ya Uganda
mwebale kuba nti mumpuliriza ebya Bobi Wine ne Arshburg Katto. Arshburg tusuubiza nti bigwera mu kkooti era nga agenda kuba nti ateeka eyali mukama we mu mbuga z'amateeka asobole okuba nti amwekya Kanyojjo yeebuuza amubuulire bwe yatandika okuba nti akozesa erinnya erya midiya ye emanyikiddwa nga Ghetto Media ne Ghetto TV. Agambye nti agenda kubatwala mu mbuga z'amateeka babere nga bamusasula n'okuba nti bamuyirira kubanga bakoze erinnya ly'okuba nti bafuniramu ssente n'okufuliramu abantu mpola mpola. Mwebale kuba nti mutwagala, mwebale kuba nti mutambula naffe amanyi Lubezi Ntambi Kimso. Agenda ku Twitter nkosa Jimso 16 go follow me. Agenda ku TikTok nkosa Jimso 16 go follow me. Ku Instagram nkosa Ntambi Kimso 5 go follow me. Agenda wali ku Facebook nkosa Ntambi Kimso go follow me. Atenga taliwa tulina page yaffe bagita Uganda Mukamooli. Go follow we. Big up on yourself.